The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu ku program ekyali ya Mighty Drive nze Omumbeja Luwedde Lilian. Tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa nnya ez'akalasa mayanzi era ng'ensonga ze twogerako ze zimu ku ezo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Emyaka 4 NRM eri mu nkato era nga ensonga y'obuli bw'enguzi twewuunaganya omukulembeze w'eggwanga amaanyi g'ataddemu gasobodde okubaako kye gakyusa ye abaffe mu kulwanyisa obuli bw'enguzi buno. President Museveni ali genuine mu nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ekibuuzo ekirala nti eggwanga lisobola okuyimirirawo busimbaalaala nga temuliimu nsonga yonna yakwewuunaganya ku buli bwanguzi. Ebyo nno bimu ku bitugenda okuba nga twogerako mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga tutandikira ku mulamwa ogw'olunaku olwaleero. Ezimu ku nsonga oba oliawo ezizze nga zivaayo nga bamu bagamba nti obuli bw'enguzi bulyako abatono weewaawo bwe kijjamu ab'amaanyi oba abanene ate ensonga eno tebaluma bulungi. Ate n'abalala nga bagamba nti bwe kituuka ku nsonga y'obuli bw'enguzi eringa awali kyekubiira nti ono akwatibwa weewaawo ate omulala n'aba nga takwatibwa. Ebyo nno bye tugenda okwogerako. Naye ate mu kulwanyisa obuli bw'enguzi abali ku ludda olwabula gavumenti buvunaanyizibwa ki bwe balina okulaba nti ensonga eno erinnyibwa ku nfeete? Have they kept government in check? Nga obumu ku buvunaanyizibwa bwabwe ate bwe buli okuba nti bakola checks and balances. Ebyo nno ate ebyo njagala Mwami Dennis abe nga ate atuddamu olunaku olwolwaleero. Naye mu kifaananyi ekifuutifuuti oba mu lulimi olufuutifuuti emyaka 4 ejja NRM oyinza giratinga otya? Ye abaffe comment ki gy'oyinza okuwa mu lugendo luno NRM lwetambudde? First of all, President Museveni
gw'oyogeddeko wano Yes, ebo. talina moral authority erwanyisa oba eyogera ku buli bwanguzi. Even 40 years down the road. After 40 years ng'ogyeko Agnes Nanduttu Gwe bakonvictinga nga simanyi busungu gye bwava kubanga abantu abaali mu ssaga z'amabaati baali bayitirivu. I did not know why she was singled out. Ye okubanga abamulemerako ne batuuka n'okumukonvictinga. Obujulizi obwaliwo bwali bumuluma nnyo n'okusinga abalala. N'okusinga gwe basanga amabaati ku nnyumba ye. Abamu bageekanga bwekanzi nga bagalina. Gava ne gatonya mu lujja lw'omuntu. Okusinziira ku bo. N'ogakozesa era. Waliwo abadde minisita eyatugamba nti waliwo obwetaavu ku ssomero lya gavumenti. So bw'alaba ng'obwetaavu weebuli obw'okusereka ebimu ku bizimbe mu ssomero eryo. Amabaati gano bwe gajja gwali mukisa munene nnyo n'agenda n'asereka essomero. Kwegamba minisita agamba bw'asanga emmere ku ddiiro alya buli. Because bw'obaawo obwetaavu bw'okulya nti enjala olya buli bw'olya obutwa. That's the point. Nti tosobola kuŋŋamba mbu omuntu eyakwata n'amabaati n'agaseresa n'ennyumba ye. Because ekiyumba kye eky'embizzi waliwo yaseresa personal. Bangi nnyo abaabuuzibwa ku nsonga y'amabaati. Naye tebakola ki? Tetwamanya gye byaggweera ku nsonga zaabwe. Ng'ogyeko Agnes Nanduttu emyaka 4 gya President Museveni. Simanyiiyo bantu naddala bali mu gavumenti ab'amaanyi balinako akakwate abasingisibwa obuli bw'enguzi. Ekyokubiri, President Museveni has been clear mirundi egy'enjawulo ng'agamba ne institution eziri actually nga interferinga n'abalwanyisa enguzi. Yagambako IGG biseera ebyo Betcam. Amugamba nti go slow bagendeko mpola kubanga ze babba bazikola ki? Bazinvestinga wano. Nezikulaakulanya eggwanga ye kye yatunuulira ndowooza. Ate kati omubbi mbu bw'abba n'akulaakulanya eggwanga kati ye nga tasikola ki? Naye yali amugambako obugambi nti abamu b'otunuulira ng'ababbi baba bange. So mu corruption mu mbeera y'okulimba nti olwanyisa corruption ng'olinamu abaana n'ebyana nga corruption is used as a tool to target those you think have become political threats to you, opponents. Abakukanze. Kati bale gino emisango. Tusoze ndugana ndikula Besigye. Emisango wegiri. Naye bw'ofuuka threat eri state oba obuyinza bwa president omaliriza oyingidde komera. You have seen examples of how bwe twategeera nti General Karu Kayihura bwe yafuna ku buyinza ne balowooza nti alabika atandise okulingiza muswani oba mu ntebe ya president yasibira mukomera. Bwe bategeera nti takyali threat ne bamuta omusango gwagwerawo ogwo. Ojjukira bulungi bagamba President Museveni yasuubizaako Gilbert Bukenya okuba president w'eggwanga lino. Bwe yatandika okukola ebintu ebimatiza bannansi okutandika n'omukkiriza n'okumutunuulira ng'ayinza okufuuka omukulembeze gya buli bwanguzi gya muggulwako yasibira luzira. So it has been used as a tool. Bonna kabeera ono kati minisita wa General Henry Tumukunde bwe yayogera ku nsonga President Museveni yali takanya nazo myaka 8 yagimala bali ku officials mess. So nti obuli bw'enguzi mu government ya President Museveni nga bwe government yawamba ebitongole byonna. His intention has never been to fight obuli bwanguzi. Ajijayo bujja ng'emu ku kaadi z'akozesa. Naye mu 10 points program, I think nyingo namba 7. Ayogera bwogezi. Because you see, ayina ku actinga. Eliminating corruption and misuse of power. Now, yes, eliminate corruption esooka kankwe ekyokulabirako. Tugende ku direct kukiri mu parliament. Budget y'eggwanga eyisibwa mu parliament. Ku ssente zonna ezikuŋŋaanyizibwa ne ze beewola
bazitwala mu parliament for appropriation. Yes. Kati bwe bezitematema, the biggest chunk of money zetutamanyi na kyezigenda kukola zisibira mu president's office oba mu state house. Now, esente ezigenda ewa president empitirivu obuyitirivu ezimu zaagabako obugabi ng'ate tebabuuza actually abaka ba parliament tebabakkiriza na kubuuza bibuuzo ku nsonga ku sente zigenda wa president Museveni. You have heard stories of esente ezimu eziteekebwa mu budget nga ensonga zaayo kusanyusa abantu bamu kuwa abantu bamu sente. Esente z'amagoola balina baziteeka mu budget. Pineti bamutera sente mu budget. Waliwo Mugabe babatera sente mu budget. Waliwo eno simanyi coffee ye that coffee gundi y'entungamo. All of that, Rocco, all of that is money that cannot be accounted for. Kati sente z'owo omuntu ezo zaaki ezo sente bw'ozikomparinga tesobola kwenkana ne za Anita Among. Tekisoboka. That was a fraction even quarter. Bateekawo ko obuwumbi omwenda okuyigiriza bannayuganda okunywa kaawa. Kati oyigiriza munnayuganda atya kunywa kaawa for what? Abantu muntu abane choice and preferences. You market actually o marketing a product yo mu marketing ojagasiza abantu. But it's individuals bw'ojjukira bulungi ensonga za Honorable Cissy Namuju, Honorable Paula Kamba, ensonga ezo nga bwe zaatambula nti nkuyisizaawo budgeting eri waggulu naye ate nange olina okunzirizaayo ko omutemwa gw'ensimbi omutonotono. Kati era nga bw'ŋŋamba mu mbeera ya corruption bwe bategeera nti system eri corrupt wabawo loopholes nabo basobola some individuals nabo basobola okugamba nti naffe katukolere wano. Naye nkugamba the institutional corruption nti eva mu government president aleeta budget ng'ejjuddemu elements oba ingredients eza corruption. For example nga byegambye ebyo ekyokubiri waliwo ababaka ba parliament bagezaako okwetengerera ne basalawo sente zino ze balaba nga ziri wasted ne baga zigende health centers bagule ambulances bagule ebime ebyetaagisa mu malwaliro ag'enjawulo. President yayomba n'atuuka n'okukomya budget ate nga mukambwe nnyo this time. Very wrong. Yali mukyamu nnyo ku nsonga eyo abaka baali bakoze kituufu ku olwo sente ezaateekebwa ku Rocco. Ye nga ayagala bawe Rocco sente oba Rocco yaani oba muntu oba asula mu nnyumba ki. Era alina eddimu ly'okumaliriza emirimu ku parliament okuzimba ekizimbe ababaka mwe balina okutuula n'okuteesa. Rocco alina emirimu mingi bagiwadde ekigiremye si parliament yokka. So many jobs ziremye Rocco. However, the point is Rocco obanga company anga providing services yandibadde efuna equal treatment ng'ebitongole ebirala. N'ekyokubi bakwegwanga ogirwaninga priorities zandibadde ziri ensonga ezikwata ku bantu. Tuyinza kuprioritizinga oyitayinza agamba nti tusooke kukola ku health centers kuteekamu ddagala ate gwe n'ogamba tusooke tuzimbe ekizimbe kya parliament oba tusooke tuteeke sente ku luguudo batya. So but because President Museveni ye buyinza takyogera, he's a very smart man, very intelligent. Obuyinza bwe alina soft power nti ye si ye muntu agenda okulaga nti nze ndi dictator. A president has never mentioned that unless some cases bamunyiiza naga gezaako nkulage. You try me, I'll show you. But those are very few circumstances. But most times he portrays himself as a person who actually believes in democracy. Era making sure nti mugiisa budget. Naye nga budget gy'abagiisiza agitunuulira agyetegereze. That is why nze sikanya na kugamba nti mu kulumba Anita Among baali balwanyisa corruption. Bwe ndaba engeri gye baabikwatamu ekisooka nze ndaba nga Anita Among omuwambe mu byafaayo. Anita Among has not been a Twitter person nti X mbakera kumacha nateeka statement ze ku X. Twasemba omulabo ogwasembayo nga aze kulayira. Bwe yamala okulayira n'abulawo. We saw people go in her house. Ne bamenya amaanyi nti ekisanja si kyakwebaka ku mulundi gwe. Webale nnyo naye kyengamba you see kabeere muntu ki aba n'obuyinza obubaako statement gy'akola. Anita Among emmotoka ze baazitwala zonna including ezaali personal. Tetumanyi nsonga ki.
okumanya tebyali bya corruption anti bakyanoonyereza nsonga Anti. za no problem banoonyereze corruption nakwesa Lilian, bw'oba onoonyereza kiki ekikuyisa bannamawulire ng'oli mu kunoonyereza noga kati musimba awo ngenda kufulumya motoka ne bagamba baweze bulungi nti ye kale tusimbudde ne bazipakira ku motoka ne bazeetoolooza ne bakola parade bakibata parade abandi badde bayita industrial area bakire bagende gye bagenda enguudo ezimu industrial area zikyakolebwa munange nedda waliwo tukawali ensambya osobola okusalamu n'ogukka eri gwe nojja oyite Kampala oguka n'ogwe Namongo n'oyita go down sali stage nedda osobola okuyita ekibuli n'osala n'oguka ku Jinja Road n'otwala ebintu byo naye nti omuntu avudde eri ate bw'atuusa ensambya asosa ayingiddeko mu kibuga ewabanguyira wali mu kibuga Kampala wakati anti kugamba nti gwali mwoleso it was for public because Anita Among yali afuzinga omukyalo oli Maria Antoinette omujjukira akati nga ali so extravagant era bimu kubyamuviirako obuzibu ne office gye yali atuddemu yali nnene nga speaker wa parliament aba ne budget sina speaker wa parliament you see speaker wa parliament aba number 3 mu ggwanga abantu bakirabanga ekyokuzannya ate nze ndabanga number 2 because number 2 omutuufu tabanyo na buyinza akola mirimu giri delegated bamutuma butumi so nze practically number 2 speaker wa ggwanga ne kale tumuteke ku number 3 ayina budget ayina institution gy'alwaninga surely omusuubira okuba ne ssente naye era Museveni yakyogerako nti abataso baagala nnyo paraphernalia okweraga kakati bw'obanga oli muntu wakweraga ne weebuuza Anita Among ennyumba nnya ozaagaza ki ez'okusulwamu 4 huge houses mansions byanjawulo kituufu naye asulayo ddi mu kibuga Kampala wakati olina kwera Kampala wayagala kufulumako n'ogenda ekyanja mubaka e Bukedya kati bw'aba agenze e Bukedya tayagala kusula bubi asigaza ekitiibwa kye nga speaker wa parliament nti bw'abanga anaatera okusinkana president ennyumba ey'entebe nyangu nnyo wali asale busazi asale busazi ate yekyanja gyasooka eyo nayo gyeri nekolo wano kumpi ne parliament yekyanja simu yasookera anti ye nayo gyeri anti bw'aba mwe yasookera naye elevating n'ayagala bire mu kibuga wakati kumpi ne waakolera kumpi n'amaka g'obwa president e Nakasero era kumpi ne waakolera ate emmotoka zonna zaali zakyezo emmotoka kyakazirabanga ngoye nti leero bwe nyambala olugoye luno nkyasirudda kati ebyo munaye bya attracting attention naye nga tebiriimu those things cost sente ntonyo abasajja ne waba yagigula nze I want to believe she bought it because she has that money nze sinza kugula kintu kyange n'ondeetera kyegaana but as a speaker of parliament she has a budget she has money president w'eggwanga alina obuwumbi 130 bwagaba obugabi speaker ng'oggyeko bagamba 28 eza corporate social responsibility then alina donations eziyingira nti ne deputy speaker office ye wabawo ssente eziteekebwa ebbali si yokano abakulembeze bonna ne lord mayor wabawo ssente eziteekebwa ebbali nga za donations webali nnyo so ezo za donations then ne budget zakozesa n'omusaala gwe bw'ocomputing omusaala gwa deputy speaker essente ezo abazifuna actually ng'ovudde ne ku ebyo before she became speaker she had accumulated some money somehow ezimu nga state yekoze etya yezimuwadde now okugamba mbu these few items that I call few n'omufula omubbi olwa items ezo tekiba kituufu naye state we yalaba Maria Antoinette n'etya revolution omuntu afaanagana bw'atyo alina capacity esuula eggwanga kati eggwanga abantu bakumye ekintu kyawe emyaka 4 kiri ku kiyuuga abantu baavu bakumidde mu bwavu kati gwe by'ofunye obiraga
balabanga ekintu kyabwe oyinza okikuba ki awo nkubuuliza nti ddi obuli bw'enguzi bwe bufuuka obuzibu obw'obukulembeze ne tutabuteeka ku bantu ssekinnoomu nti be balina obuzibu. Yuse obuli bw'enguzi bwe mba nkutegedde bulungi ekibuuzo kyo nti corruption is the biggest problem mu by'obukulembeze. Anti kati nze mu kibuuzo kyange bwe tuba nga corruption tumusiba nnyo ku President Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga lino naye ng'ate twerabidde nti oluusi bantu ssekinnoomu be bali involved in these scandals. Ebibiri ebyo tubyawula ddi? Anti tubyawula ddi? Tujja byawula walituuka n'akidemonstratinga. Ekyokubiri okunoonyereza kati weekuli ku Speaker wa Parliament. Anti okunoonyereza, you see, amateeka gali clear. Omuntu even rules of national justice ng'ogyeko gali agali written. Yes, sir. Everybody is innocent until proven guilty. Thank you. Investigation does not mean anything. Okitegeera? Nyinza okuba nga nkulaba ne nkugamba nti yanziimudde. Nga I have to bring evidence. Ekakasa nti ddala obadde onziimula mu ntunula ejo obadde ontunuliddemu. So, it is upon he who alleges to prove. Kisoboka bulungi okubanga ekyo kye bayita corruption. It is not corruption. So, toyinza kujja buzi n'okukwata bintu bya muntu. Because omulabye nabyo. Then n'omuforce n'okola move emugano ofuluma ennyumba emujjako byonna ng'okyanoonyereza. Oyo taba mubbi. Nedda. Abateberezebwa. Omubbi ajja kubeera oyo gw'oleese obujulizi. Number 1, kwate kubaawo ekibbe. Okay. Nti gwezizo mekazi wadonoonya sotalaba. Number 2, yenze yazibbye oba sinze. Because oyinza okuba ng'ozinoonya naye nga sinze yazibbye. Ne oyinza bw'olaba nyambadde bulungi nga bavuziza ssente. Tekitegeeza nti ate sente zange esente zo ezaabuze zenaguzeemu engoye. Ate era sente zange ezaabuze lwe zibuze era gwe lwojjanga oyambadde bulungi. Kituufu kisoboka n'okuba nga nze nakoze ntya naye tekitegeeza kutegeeza with absolute 100% truth nti bw'obuzizza ssente kitegeeza zaze wange. So weetagawo okunoonyereza nayo yennyini eno yali mu bantu ssekinnoomu. Lwaki bw'eba enenyezebwa ku President Museveni? And kati President Museveni, because institutions have been baziwamba ziri mu buwambe institutions zonna. President Museveni nga begamba ye president, ye vice president, ye prime minister, ye CDF, ye IGP yakulira okunoonyereza, ye DPP, ye attorney general. Nti office ya presidency interferes with all institutions of the state. Nti from the constitution. Nedda, these institutions should be independent in exercising the functions. President appoints Attorney General, who is supposed to advise government. He's independent, including the president. But Attorney General wa Uganda, ate president, ya muwabula. Ajanga ina mind ya president, jawaba na Uganda. Nti kugambe IGP, even if you carry out your investigations, however you have them, you will not have a prosecution anywhere until the president has sanctioned it. For example, oyinza okugamba kati CDF nti baso mu investigatingako ne ba sanctioninga file eyo ne bagiteekawo. Kata sanctioninga file ate office ya DPP. Kati DPP ate nayo eri under state. Ne file zen sanctioninga esoka nekebera wansi negamba no liri anuwedde talina nkolagana ne bali oba amanyani. So institutions have been kidnapped. To the extent the kabere judiciary. Judiciary nyini nti n'okufuna judgment. A fair hearing has to have this, the authority of the presidency. Twalina omukulembeze wange bwe bamusiba bamukwata Kenya ne bamuwamba okuva e Kenya. Bwe bamutuusa mu kooti
ne basooka bamuteekamu y'amagye. Ebbanga ly'okubeera mukomera according to the constitution nerigwako. Nga constitution eragira bulagizi kumuta. Mandatory bail. Okutta kutegeeza nti tewali musango nedda. Bail is temporary freedom. You can continue ng'ova bweru. Ebbanga ne liwera ng'omuntu ali mukomera ng'etteeka ligamba nti atandika bamute. Naye ng'omulamuzi tasobola kumuta nga order evaawa wabweru. So even the judges, all the institutions, the investigators, oyo agamba nti anoonyereza alinda kimu kyokka kye bamugamba akyazzaako. Bwe banaamugamba nti kale biwedde kye bali tumwagaza kiwedde fayira gyazizingako adeeka omuntu ataayaye. Naye ate bwe bamugamba nti oyo tumwagala mukomera ajja kuyingira akaguli. So the person doesn't have moral authority. Chief Justice bwe gwali ku nsonga y'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti ez'amagye mulundi ogwo nno munange baatuula ne bawa ensala yaabwe yeekomeredde ne baba nti tekikyakkirizibwa newankubadde baawa recommendations ezaatereezebwa era ababaka ne baddamu ne baliyisa mu parliament. No, kituufu nnyo. Chief Justice yakola kike munange abantu baba basiru bakola bya busiru nga bamanyi nti ekirungi aba akimanyi deliberately nakola ekikyamu. Chief Justice yayisa bw'amala okuyisa Chief Justice y'omu yakola esiga eddamuzi ekyandibadde kiddako kwandibadde kutabasibe ne kati bakyali mukomera ni gwe baata si yakulira abalamuzi Chief Justice. Tulina ne Minister wa Justice and Constitutional Affairs. But the Chief Justice yakulira esiga eddamuzi yakulira abalamuzi. That means bw'abanga yatula musango n'agamba nti court martial evuddewo bonna ababadde mu court martial tubasindise mu civilian courts kiba kitegeeza butegeeza n'agamba n'okugamba mu ruling ye ffenna gye twasanyukira nti bonna abadde eri bateerewe zikyusibwe zizze wano era wano balina kusaba bafulume baani abafuluma omanyi kitegeeza omuntu okubanga ali ku bbeero myaka 5 myaka 6 abaana bali ku bbeero bali mukomera 6 years nga bali mu makomera. So nti all those institutions have been hijacked by the state, by the system. Naye ng'ekigendererwa kukuuma buyinza. Omuntu akola ebyo byonna byonna nga munange muntu atayina kakwate oba threat ku buyinza ye amateeka amatuufu gamulamula. Amateeka gano g'olaba galamula bali bokka abalina any interest oba any form of ekirowoozo okulowooza mbuki nti basobola okwagala obuyinza. Ekirala ekyakuba Anita Among kyalowoozebwa era kyekimu kikwatagana kiri mukulu yalaba nga ateekawo power center endala. Yabyegaana anti kakati talina nteekateeka yakwesimbawo kati ekituufu naye 2031 talina nteekateeka yonna anti tajja kwogera because ekisooka ati omukuba tajja kwogera naye bagamba nti ekitambula if it works like a duck and quacks like a duck definitely is a duck. So nti kati President Museveni abantu bonna badde badukira wuwe kusoma ssente naye tewali kyajja wuwe badukira wuwo lwaki abantu tebakyajja wange kikyobawo ekyo yo bijjawa byobawa palapase ebyawa ebyokugamba nti ayagala kwesimba ebyokwesimbawo nkugambe if it quacks like a duck and works like it definitely is. However nkugambye kati omukyala bw'abanga abantu bonna because what people forget before Anita became speaker bwe bali bayisa egirimiti nga bagijjawo yali pivotal mu coordinating ababaka era nga ali fully in touch with HE the president era nga yamucoordinatingira omulimu gw'ocoordinating abantu bonna. Previously the president ng'abantu ayogera nabo kugwa Kadaga ng'abeegayirira Kadaga namwe abaganye n'abakubira amasimu president nga bagamba nti ng'asula ku simu akubira ababaka nengira bagaana n'ayitako kasi ku Anita Among kibadde kyangu nti president abadde amuwabikola. Ye yennyini yali yatugamba nti njawo kubategeeza bannange tumazeeko ekisanja kino naye njawo kubategeeza nti tewabadde opposition ng'abimala ng'ayabimala ate mu kisanja ekiddako tewagenda kubeererawo ddala yeddaawuuna. The skills yali afunye skills ezifaanaganiramu ddala eza HE. Kati
ne bw'oyogera toyagala kifo kiri president aba atandise okukulaba ng'ofaananyeemu bali akati kayuula oyo mbabazi tandise okugamba atya wapa kabulo so wali abantu nga ebyabakubya wano bakuteerawo kirala ngambye bino abijjayo mu kaseera kali ng'afunye gwayagala okukuba. Yes, there is corruption in this country. I agree it should be fought. But it should be done universally. Mungeri eri universal. Fenna equally. Tolumba muntu. Gwe golowooza nti alina byakulinako age. Ekisemberayo ddala. Mu skando y'amabaati eyali state minister w'ensonga za Karamoja huyu yali convicted. Ali convicted. Anti somani kati ayongera okulaga nti the fight against corruption agikwasizza maanyi. Awo nina kye sinaba kutegeera kubanga obanga baali 20 lwaki bajjayo ono. Awo njagala okutegeera sinategeera lwaki oyo kubanga n'abalala bali ku mabaati. Nze ndowooza they had to have some form of punishment. Simanyi ebintu byabwe gye byaggweera. That's why nkugamba nti this law is applied selectively. When the president wants, ejja kukola. Watayagala tejja kukola. Ate yo teba democracy. Okay. So ng'oggyeko power gundi eyo nti omukulu yagabanga ebintu by'omukulu byayagala n'akyusa. She made herself a target. So mkulu n'alaba nga alina kukola ki? Alina kumugyawo. Weewaawo President Museveni avuddeyo lunyi ng'agamba nti obuli bw'enguzi buziŋŋamya enkulaakulana y'eggwanga. Ate nga obuli bw'enguzi buno bwe tulabye nti ababwenyigira mu bantu ssekinnoomo. Should we say nti omutima ogulumirirwa eggwanga ne bannayuganda mu bantu ne mu bakulembeze guserebye oba gukenderedde ddala oba tegukyaliwo complete? Nedda batufudde ffena batufudde babbi kubanga omuntu abba ne batabako kye bamukola. Ekyokubiri okola ebituufu n'otayitawo. Otuuka ng'ovuga emmotoka yo n'otuuka ku traffic n'omunyonyola nti akataalako bakakukoona wali ogenda akatereeza wali n'akukuba fayini ekipapula. Bw'omuwa ekyebiri n'oyitawo. Naliko n'omukulembeze omu wa NRM n'agamba nti abamu nno ababeera mu scandal zino babeera mu opposition. Bwe basala ne baddamu NRM ate ne babeera nga bali involved mu scandals eza corruption. That means abamu bwajja n'emize gyabwe okuva eri ne bagireeta. Akatu yekwasa bwekwasa the society has been destroyed. Tutuuse ne ku level. Olaba abantu baffe nabo just kukabya kajanja. Tutuuka nga twesimbyewo. Abalonzi boolaba abo nga tolina ssente ne bakugoba. Nekyatandika ddi? I have a father, my uncle, yesimbawo mu 96 during mu 94 mu formation of the constitution. Bwe yajja okwesimbawo mu 94 yalina esente empitirivu anti bamugoba emisinde. Nogamba wano si bya sente tunoonya busobozi. Tuwe manifesto yo. Tuwe manifesto. Fe tugiyise mu kakungunta. Tebatugula. 96 ng'abantu bali page eyo. 21 abantu bali ku page eyo. Kati page abasajja b'NRM baactivatinga page y'essente. Batya era ddi. Anti bantu bali kugaba ssente. Omuntu ayingira akalulu n'akawumbi n'akuwangula. Gwoze n'ebigambo anaga mukulu tebigula mata. Naye tewaliwo ebigambo ebiyisizaawo abamu. Anti kati sinsimbi. Those are few areas. Era baba n'ensonga endala. Underlying factor. Mu 2021 ojjukira nti ba ministers abamu baawangulwa mu kalulu. Naye nga baali ba minisita ng'osuubira nti baali badde n'amaanyi ge bateekawo amayitirivu. Naye ne bawangulwa abavubuka baali batayingiranga nako mu byabufuzi. Anti omulonzi kugambye alimu ebiti bibiri. Omulonzi ayinza okujja n'agamba nti tuwe ssente. Atuwe ssente gwe tulonda. Mulala n'agamba nti koze ne ssente zo naye ate olina ebboggo. Leta ssente ng'oli mukakkamu. With your money be humble. Oyo omulonzi sebo. Mama. Omulonzi ajja nga bujja ne ssente ate ayagala ofuka mirozi muwe.
obazimuwesa ekitiibwa kale atuwa sente naye atujoze ne bakuba olwekyo. So different reasons. But money, the money factor of buying voters over the populace was introduced by the NRM. Number 2, system ya president eya parish development model oba yatandika etya nti okwata essente noonoonya bannayuganda n'obagabira cash. Simanyi gye baakitandika, simanyi gye baakitandikira za kwekulanya n'okwata n'oseka mu budget nti trillion number eri set aside for parish development model. Nti buli kyalo nti buli kyalo kituukeko cash. You know what that means? Nti bakwata cash ne bazitwala ku kyalo. Bannayuganda kwejja mu bwavu. Nawe oli omukulu agamba nti ne baminisita abatalabira abantu baabwe ajja bagoba. This means era nagati ne baminisita abaagala ebitiibwa obutiibwa nga tebakola kye beetaaga kukola. Yagambye kulabirira abantu mu kisanja kino. Kati mpuliriza tagenda batira kuli kino kitegeeza nti liyano baba wakunganyi sente zo ne ziwera. Government etaddewo embeera nti olina okugenda abantu bawe ssente. Kitegeeza service. That is not what government should be doing. But it is yielding results according to the success stories that we are saying. Ate zibameka kyogamba okujjako ng'olina ekizibu bwe bakuwa akakadde n'ogula enkoko n'oziteeka wali nga ziriiraawo era zijja kumultiplyinga. That is natural. Naye that is not how they develop a country. Because osobola kuwa abantu bonna cash. Okugaba obugabi cash. Eyo system y'okugaba cash. Naani tajja borrowinga. Ntanti cash. Kugaba cash nti kale nange nina ki? Nange nina cash. Kati omukulu alabanga eyo strategy ya cash, it has inculcated so much in the Ugandan society. Nti buli omu ayagala cash. Ate bw'omuwa cash tukola tutya tutambuza. Ne tugaana ebiri basic. Ebyandibadde basic would be services. Tutandike ne services esookerwako ddala. For example, primary health care esookerwako ddala. Health center 3. Services gye ziri maama ng'agenda okuzaala. Tulinawo theaters awasookerwako. Naye nti waliwo education ekirimi waliwo era awamu we tulabya amawulire ng'eddagala mweriri ne lituuka getting expired nga abavunaanyizibwa okuba nti eddagala lino lidistributingibwa mu pharmacies mu malwaliro ga gavumenti. Kati system anti lyetya eddagala tebaliwadde n'abasawo abamu ng'eddagala bakukulira alina essente gwe baliwa. Bwe tukukwasa obuyinza tukusuubira okukola. Bw'oba kanku example bw'oba manager wa digital omuntu n'agenda mu washroom ekisimbe kisimbayo kywandigambye n'ansanga ng'amazzi gali gamimuli talina kunoonya cleaner, bosi alina kunoonya manager. Bw'atuuka wano nga waliwo equipment ezitakola, the manager has to make sure that every system works to dot okuva waggulu paka wansi. Bwe twakwasa obuyinza bw'ebanga eddagala lifiira mu store, we hold him accountable. Bwe twakwasa obuyinza because ye yaappointinga be yateekaawo. Yanala soba supervisinga ne batereza emirimu. Ng'ovudde ku health services. How are the education services of this country? Abaana b'eggwanga lino. Who should be the future? Omanye ekiri eyo, omanye ekiri mu masomero, omanyi abaana engeri gye babeera mu ssomero teri basomesa mu masomero. Do you know how much people are suffering in those universal primary schools? Mu masomero ageeyo. So the biggest focus would be nga tunaba kuwa abantu ssente. Mugyeko ekisooka. Tereza ebyensoma. Nze okukwata sana n'oziwa abantu parish development. Wanda wali oteeka mirrors mu masomero g'abaana. Eziri ki? Omwana n'ajja buzi n'ava buvi waka.
omwana kale muterereze singa so government eraga kutereza yalwadde omwana ave waka But we have a whole Ministry of Education and Sports. andi nkulaga priorities za government zino nti ekusobera weesoko kuteeka Bannayuganda ba planning for the future. Okay. So if you're planning for Ugandans, omuntu okwata sente noziwa abantu mu kashi lwaki sente ezo tezikolamu ebintu ebya community. That's my point. Because how many people bowa? Because we have had stories even getting to the list of the Paris development model. Antikati olutalo NRM ekugamba nti olutadde nnyo mu kulwanyisa obwavu. Bameka bawa bani abafune sente ezo. Have you heard it? Wazifuna kugwe? Sinagenda mu nteeka. Omanyi bameka bazifuna? Ninayo bimmanyi abafuna. Yes, olinayo bommanyi. Nange nina kyemmanyi nti okwaccessing esente ezo wabaawo a lot of kusengejja screening tebamala gaba buli omu tebagaba bugabi sente sente ezo zirina amaaso bajja nti opposition temuwa sente zaffe nizifuuka za NRM nga ziri mu budget ya ggwanga. That is corruption. That is corruption by the president. Abali ku ludda olwa gavumenti mmwe mukulembedde mu nteekateeka y'okulwanyisa enteekateeka zino gavumenti zeetekawo eziyamba Bannayuganda okwejja mu bwavu. Akulembedde talina buzibu naye awagidde atalina buzibu ki? Supporting opposition is not a crime. It is not wanting because gwofuuka government ng'owangudde. Okay. Bwe tubeera mu kalulu omuntu ademba okwagira gwakola ki gwayagala. Kati nze ate bwe nawagira bwagwa kitegeeza sikyali munansi. Lwaki oba ogaba ebintu by'ensi ate nze yawagira yagwa tompa. So deliberately bwe baleeta ssente eza Paris development model basooka ziwa baki bawagira system. Now that is corruption. Number one. Initiated by the president. Wazenga atambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Buli wazenga awulira okwemulugunya ku muntu oyo Ssekinomu ng'agamba oyo bamukwate. Ono bamukwate oba n'ono bamukwate. Ng'abuuza abantu bennyini ne bamunnyonnyola. Okusoomoozebwa n'abantu abacangacyanga enteekateeka eno. Liita anti bennyini nabo bebba. Kituufu n'ab'NRM bebba. Nti eyandibadde awa supporter we NRM akakadde. Ayagala mu 8 oba 9 amukubeko enjawulo. Those are the cases. Kyenjogerako kiri nti bw'oba ojja okuwa list eno agikola baani baateeka ku list. What is the formula? What is the formula? Who qualifies? Who qualifies to access this money? So formula ze bakozesa ogenda okulaba nga bagamba mwena mukirizibwa naye zigenda okujja nga zirina amaaso nga zaatagatinzeemu ba beneficiaries abakozi batya abamanyikiddwa ng'era balina bye bakola ki balina line gye batowinga. So sikkiriza nti enkola gye bakolamu n'okudispensingamu sente z'eggwanga nti ntuufu. I think it's also part of the corruption. Okwata sente za Paris development model n'oziwa ab'NRM notawaako balala. That is corruption. Initiated by who? HE. The president himself are involved in corruption. Afanagana bwatyo. So the spirit of the country of fighting corruption, gwekyogere kya corruption, teriiwo. Ekozesebwa only when there is threat to power. Omuntu alaba nga entebe ye eri targeted nga waliwo omuntu ng'alooka ajjayo ki? Ajjayo obukwakulizo obusobola okukola ki okumusafeguardinga. Okay. Now mu ddakiika zino ze tusigazza obwanga njagala tubutunuuliza abali ku ludda olw'obula gavumenti. Omulimu omukulu gwa checks and balances. Have you checked government genuinely when it comes to issues to do with corruption? Ekisooka opposition eyogerako bwogezi. Institutions ezi prosecuting a corruption ziziri zensoose okugamba. But first ng'osoose ewaffe we are supposed to talk about the corruption, identify it. Kati saga ng'eyo ey'omu parliament eba highlighted oli nawandika ne report bwebaawo with evidence n'agiforwardinga to another relevant organ. Unfortunately, the organs are organs of state
which have the direct control of the state government and now direct supervision of the president. Benyini bekugambye nti baba prosecutinga ate byaffe byetwogedde. Okay. Bali selective. Now, fene betuleekaana ebyenkana bitya. The only thing we can achieve is kumunyenyesa, teka mutochi. That's what the opposition actually is all about. Could it be nti some criticism ekolebwa aboludde olwa government is because tebali waligonja wakalira? Anti ugambe amateeka because now examples kati ze tulina. Abamu ababadde ku opposition side bwe basala ate ne badde eri ate wesanga obasanga mu scandals ez'enjawulo eza corruption. Mpozi ngani ogamba bano ba speaker? Issue ya speaker njagala tugitereze bulungi. Unless oli ng'aleese obujulizi ng'alaga speaker yabba atya, yabba meka, yabba atya. Waliwo kye bayita parliamentary commission ng'ovudde ku budget ya speaker which is approved by cabinet yapprovinga n'ereeta bano ne ba-appropriatinga ne bagisa president n'agisigninga naga this money is going to be in your office. Buli wundi bamuwa sente mu office ye zana spendinga which is so much enormous. Now the speaker's office yamanyi nnyo enamba 3. People want to be teberenga kansala. Obuvunaanyizibwa baba nabwo buba bunene. Alina kuba nga ali close to the president. Now we have a president atayagala omuntu amusemberera ku buki ku buyinza. Naye muhayirake omuntu akusemberedde kambere mu maka taata ne maama babaako ne sub powers ne maama abaako n'obuyinza n'obugamba omwana nti genda onaabe wekugamba nti genda ku ssomero onoga genda onaabe naye kati onoga nti n'ogamba omwana ogenda okunaaba nti oba ofunye obuyinza bungi. So kati era n'aba mu criticism ebeera eno nga tebannasala kudda eri kuweebwa bifo ebeera y'amaanyi, but when they start working with the NRM government they go silent. Ate owakanya government gy'okoleramu otya? Oyagala bakusibe? Toyinza kuwakanya government gy'okoleramu. Toyinza kuwakanya because kati president ya appointing authority balina oath gye baswearinga eya secrecy, balina oath gye baswearinga ey'endala. Tosobola kuliviringa bintu bivudde mu ki mu cabinet. Ate kati bw'ova eno nga ensonga olaba obuli bw'enguzi bususse bw'otuuka eri walibadde gwe asooka okuzitegeeza president nga buli mu doketi yo oba mu doketi ndala. So bweba tebuli mu doketi yo osobola okwesirikira fuuka kyesirikidde. Bw'oba nga tebuli mu doketi yo bw'oyogera ku badoketi yo n'ogamba president atubeera supervisor. You see, when you are a supervisor you're supervising other people ababadde mu system already. So I would expect that omukulembeze yena gwe balonze aba akola ne banne as a team. If you have been appointed to supervise your colleagues mu government mu institution ngeyo nosangamu elements z'obuli bw'enguzi nsuubira nti babikola bwe ndowooza. So IGG bwe yali nalabako noza gwe nakawulira oyo omukyala yakawumula simanyi scandals yakola gwe issue mwesibye ku ya Anita Among waliwo parliamentary commission. Parliamentary commission etekebwawo government etekebwawo etteeka mwe batematemera buli budget ya government ya parliament. Now the problem would be excesses nti bayinza okuba nga basukkawo. For example, parliamentary commission eno kyakoze omwaka guno oguwedde eya Anita Among eyakadaaga yasooka n'ejja ssente z'abaka ez'emmotoka zaali 150 million 146 million oba neziyingiza ebibiri eyali yakadaaga. Eno ya Anita Among ezijje ku bibiri neziyingiza 315 million. Olaba contrast enjawulo eriwo but that is the parliamentary commission. This is so bad. Era commission eyo nesiima ne ba commissioners. Nesiima ba commissioners tesimba ba commission bokaba by the way. Waliwo sente waliwo n'abalamuzi waliwo ne retiring speakers beyawa
abali ba former leaders Emotoka. yawa bagitanga ex gratia Yes. nebawa bonna you would say nti mu nsi enjavu Yes, sebo. that is excess. However, this is an institution that has the power to do it. Balina obuyinza obukikola. Okay. Bwe baba n'obuyinza babukozesezza mu ngeri excess. Waliwo something which is right and legal. What the and morally right and legal byanjawulo. You would find that the Parliamentary Commission ekoze action ngeri morally wrong. Morally nga kikyamu. But legally right. Correct, because now it has money in the budget. Mulimu gwayo, look after members, take care of Parliament, making sure that they are how do you call it? Okubalabirira welfare. It takes care of the welfare of the Parliament. Now, bwegenda mu welfare, newo omusaala oguli excessive from 20 million to 60. It has the powers legally because the budget is available. Okay. But morally, very, very wrong. So you cannot sue someone for giving somebody 315 million for a vehicle. But you can say, but you man, so much wastage of money. You are wasting money. If a president, for example, ntero ku example, MP omuyangamba, there was a time they were being given allowances of 500,000 accommodation ngazebabawa inland travels, and they went up country ne bagende simanyi safari road because ebitya nga bagenze ku parliamentary work. Okay. When they reached there, the cheapest lodge, the good lodge was at $300. Akagadeke sente chokanga budget MPs in their budget, the money is not enough, and they told the MPs to use their own money. Now, a member of parliament is warim hierarchy. These are leaders of parliament. When they go in any institution, they must be up to the standard of those areas. You cannot expect a member of parliament to go again mutoninyira. I know gena mwe esemberayo. Nebo uli anto mbaka yasuze MP yasuze mu hotel $1 ebisatu ngokubanduru kati yasule mu yameka. So Parliamentary Commission etunula byo nebyo kati factors zero ntiye. Bwe tugende Dubai. Okusinzira ku nkulakulana y'eggwanga n'ekitundu we bagenda. Kati sente zo tutekewo standard because tujja kusigala nga tu flip-floppinga. Bakola budget nga ya mwaka. Tonza agamani kati luli bagende Mbale kati bagenze Kasese za bei. So bajja gamba nti budget yamwe ngati tekwatagana. Luli mwaga mwaspendinga zino kati mwaspendinga zino. What do they do? Bajikola ngeri balanga nti kati nedda. Buli agenda okusula sente zino mbazitekawo. Yes. Kati mutu kaza anti botunulira spending ene y'ababaka 529 nojjukira nti eggwanga lyattu Uganda likyatubidde mu mabanja. Anti kutubira mu mabanja bali batemateme sente. Batemateme sente z'eggwanga. Emotoka ya president ya sente meka. So we babe batemateme sente. Anti nkwa perspective. No, by the way, I'm not supporting them, but I'm giving you their mind. I'm picking into their mind. If the president's vehicle is costing $1 billion shillings. But the fountain of Otan tofayo era twenkanye munange tetwenkanye we have bought for you. Yo yagala omugoberere. Kala obenga tomuli wala nnyo. Because that is the hierarchy. The speaker is number 3. But where does this lead if the president is driving a car worth $2 billion. What is wrong? What is the reason? What's wrong with the what is wrong with the speaker having a car of $1 billion? If the president is sending a budget to parliament that has $130 billion for donations, what is wrong with saying the speaker, who is number 3, will also stake $2 billion? Go to 130 to donate. Yes, number 1, number 2, you're number 3. We are all running the country. Whatever you're doing, be the number 3. Don't want to be the number 1. Yatali number 1. Lwakuba njawulo nkugambye ye yali kukweraga showbiz. But still, even if you calculate and it has money and tayebwa,
they are not the richest people in this country. Okay, let's sum this up. Chisanja, no sleep. Your last comment. It is a joke. What is a joke? You said my last comment. It is a joke. That Chisanja, because no sleep. These have been sloganeerings. But Since we've started already. what there Already was, there was okay, tutandike. No sleep. Before that there was what? Protecting the gains. Protecting the gains. They were protecting against. Hakuna gundi yali yadi. Hakuna mchezo yali yadi. So isn't it the 2016 Chisanja? Hakuna mchezo. Protecting the gains. No sleep. These are just slogans that excite their base, but their goal is to stay in power. The solution we have as Ugandans is to get rid of this regime. Twekolemu mulimu, government ekole ki? It seems akalunako kabalemi okujjamu ekiramu. Anti kakati gwe mulimu gwe tulina ye homework. Waliwo natandikidde mu Bulumi. By the way, I'm not at pleasure talking about the disunity and opposition. It's very disheartening, very disheartening, very disturbing. Sibula abatulabi. Abatulaba mwebale nnyo kutulaba. Maliriza era nzira ku nsonga eri gye twasookeddeko okusasira bannaffe abatalaba kuza abaana ku ssomero. Naye n'okwongera okusaba gavumenti eno eddemu etunule ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza byaffe tulemeddwa ddala okutereeza sector eya education. It's so expensive to educate a child in Uganda. Nti okuza omwana wo n'oyagala abeere ng'abaana b'abalala. Naye ng'okumachinga munange okutuuka wali nga lutawo lwennyini. So parents bali eyo babonaabona osanga abantu batambula beeyogeza bokka. Naye era nga maliriza ssebo nnyabo nkwagaza wadde oli mukristaayo oli mukristaayo. Nkwagaliza Idi ennungi ne management ya digital mwebale kunkyaza. Mukama abeere namwe. Wow. Akuddira mu luyimba taluwoomya ku bigambo byagedde sagala kubanga nyongerezaako n'ekimu. Njala kwebaza mwenna abatambudde naffe okuva gye twatandikidde paka wano tugenda okubanga tuwunzikira show yaffe ey'olunaku olwaleero. Ebimu ku byasembyeyo kubanga akoonako bwe bwegasi eri ab'oludda oluwabula gavumenti. Awo nno nange wenjagalira ate okwagaliza bannayuganda bonna ate nammwe abatulaba balabi baffe mu nsi yonna Eid ennungi, Eid Adduha ennungi, ate mubenga munyumirwa olunaku tubenga tusinkana mulundi ogujja. Tiimu gye nkoze nayo tweyanziza nnyo tweyanzika okuviira ddala mu control room abakulu nga Alvin, Ali, Arnold n'abalala mwenna abakoze ekisoboka okulaba nti sheeno ebeera nga bwebadde. Mbaagaliza ate ekisinga mbeere bulungi mwera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.